Kwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofudde olwaziza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza nnyina Honorable Nansubuga Fatuma okuva mu Kawempe eyo Maserengeta so gita Kawempe South Constituency tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda sooka kubuuzeeko tutandike programu yaffe Honorable Nansubuga buuza abantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza nnyo mwenna abatulaba ku MS Television not so oba MS Media. Erinnya nze Nansubuga Fatuma banji golomanyinga Iron Lady of Action oba omukyalo w'ebikolwa. Omukyala munankyukakyuka w'ensonga atagulwa omubaka wa Kawempe South Constituency alikakola atafuna musaala ate nga yaddako kuba na Kawempe South basazeewo dda nti ku mulundi guno baagala omwana owaabwe enzaalwa ate era nga awangaalira mu bo kuba bakoyeba mubawala ate era nga ndi muna Democratic Front ndi mukyala muteeketeeke ate era ategekeddwa okubeera omukiise oba omukulembeze omulungi okulaba nga nkiikirira baganda bange aba Kawempe South Constituency wamu n'okwesitula n'okwenunula okuva mu abo abazze nga bava gye bavudde ne bajja ne tubawagira ne bamala ne badduka n'obuwanguzi bwaffe ku mulundi guno Nansubuga neesowoddeyo okukiikirira abaganda bange wamu ne bazadde bange aba Kawempe South Constituency. Yo constituency egamba ki sofa? Constituency alhamdulillah tebadde mbi. Ku mulundi guno abantu bakkiriza nti ebbanga lyonna tubadde tuyina abantu betuwa akalulu naye nga tetukabawa lwa busobozi nga tulonda olw'okukyamuukirira wamu ne weevu ebezzeewo oba omuyaga oguba guliko ne twekanga nga tetulonze bakulembeze wabula nga tulonze obubonero wamu n'ebibiina by'ebyobufuzi. This time round munnakawempe yategedde omugaso gw'okulonda omukulembeze ateekeddwa ate nga abanguddwa nga nekyagenda okukola akimanya ate nga n'obusobozi abulina. So luli abadde alonda muyaga? Luli babadde balonda nnyo omuyaga wamu n'obubonero bw'ebibiina by'ebyobufuzi. Ku mulundi guno baasazeewo ne bagamba tulabye obubonero n'ebibiina wa gye bikoze eki gye bitutuusizza ku mulundi guno twagala bakulembeze. Esebo. Kati Honorable Nansubuga njala tutandikire ku nsonga ya Honorable Betty Nambooze. Esebo. DF mwaliko ebulange Mengo Katikkiro n'abasibirira entanda. Twadde tuli awo ng'era Katikkiro ayise aba NUP ne bajja. Naye ekyasinze okukola ennyo amawulire ye Betty bakireke Nambooze. Okaaba amaziga amangi ga nti emmotoka za Kabaka zibadde zirina okuyita ku ntawetwa zirina okuyita munda naye tezaayiseewo n'ebirala. Nambooze ono amaziga gakaaba gakwagala Buganda gakagala Kabaka we oba makweka nsaano? Kankubuuze bwe gaba nga kakwagala Buganda bantu bakala ki oba bakibiina ki abasinze okuvuma Buganda Katikkiro Charles Peter Mayiga wamu ne Maama Nnabagereka nga basinziira ku mikutu emitimbagano? Nziramu nkubuuziza kibuuzo. Obuuza nze? Tubuuze bali abali mu kulaba. Bwe mba seerabidde ndabye nnyo abavubuka abambadde obukoofiira bwe bayitawo bwe tumanyi nnyo nga belet oba red nga bayisa mu buli mukulembeze naddala emmenga awo eggaali. Betty Nambooze bakireke mwattu ye yali idol wange era ye yanneegombesa okuyingira ebyobufuzi naye olwaleero bwe musanga mudduka ye mentawo. She's not my mentor, she has never mentored me but she inspired me. Yeah, inspiring okuyingira ebyobufuzi. Indeed. Because I used to look at her when I was still young ngamba njagala nnyo olunaku lumu nnyimire ku floor ya Parliament njogera ebigambo ng'omukazi oyo byayogera naye olwaleero byayogera bikaabya nzizirayo ku mulamwa. Mbadde nkugamba nti Betty Nambooze bakireke singa abadde ayagala nnyo Buganda mu biseera abavubuka we bavumidde nnyo Buganda ne bavuma Katikkiro ne bavuma Maama Nnabagereka ne bayisa mu buli muntu eggaali ne batuuka okubika Kabaka nga si be balina obuvunaanyizibwa bw'okubika Kabaka. Nambooze awo yali eyambudde n'engoye singa abadde ayagalira ddala singa abadde ayagala Buganda. Naye tukulabula mukyala Nambooze lekera okungula Obuganda n'okungula Kabaka waffe totuseera kuba kati ebikolwa by'otandise okukola bya kisezi. Mukyala Betty Nambooze emyaka gyo tegikyasaana politics wa stand. Bwe kibanga abantu ba Mukono municipality bagamba ekimala kimala bakyogeddeko ab'emukono obadde ki balina omuvubuka omuto w'envumulo Mawanda Alan nga atooleeta bajjajja. Mawanda yo wa DF? Yes.
aba municipality y'Emukono bagamba tukoye bagamba twakoye kinene kyawanga kati atandisesera abantu Betty Namboze bakireke singa abadde ayagala Obuganda ebikolwa ebibadde bikolebwa abaana ba National Unity Platform tetugezaako kulumba but this is the reality bwe tuvayo ne tubyogerako bangi bajja kujja batuvume naye ekyokutuvuma tekigenda kutugana kwogera nsonga zigatta ku ggwanga lyaffe lwa nsonga abantu abategeera mu ggwanga lino bakyalimu ate nga be basinga obungi abeefuula abatategeera be batono ennyo naye be balina eddoboozi ate osanga omwana omu alina byakawunti 10 yabirunning ogu nolowooza mbu social media eriko abaana abayisaamu eggaali wabeera muntu ogu tubimanyi kuba tubaddeyo waliyo naawe eri sebo nze Iron Lady wa People Power nze mbadde mmanyi naye bwe nalaba ng'ekya People Power omanyi abantu baffe bakyetaaga okusomesebwa tukkirize tugaane bakyetaaga awareness okubaako ebintu bye baba bangulamu okumanya nti amaanyi g'abantu gategeeza maanyi gonze naawe tekitegeeza nti galina ekibiina ky'ebyobufuzi bwe mugagwa wadde bali bakwata slogan ne bagifuula nti bo be bamaanyi g'abantu amaanyi g'abantu tegalina kibiina kya byobufuzi kyonna kye gagwamu era nze Iron Lady wa People Power naye bwe nalaba bandireetinga nnyo gye nava omanye nze nzikiriza nti omwana bw'asoma primary bwagimaliriza ate tomuza mu ssomero lye limu lyasomedde mu primary aba yeetaaga okupgrading okuyingira secondary era bwekiri kati aye upgraded we nayingirira politics ow'ekyana ekito ow'okuvuma abantu ow'okukyamukirira bantu naawe mu politics not really bakunuzako ko mu masimu ba ku kamera nga mukwano siina gwe nali nvumye okujjako okulaga obutali bumativu naye olina bye walaba nga bavuma naye ng'oluusi n'obutali bumativu bwaffe oluusi twabulaga nga mu ngeri yakuyisaamu maaso nakuvoola naye when we advanced ne tumanya nti this is politics is not supposed to be done like this politics buba buvunaanyizibwa ate buba bukulembeza ebyobufuzi ebibi bittaki eggwanga essaawa eno tulina trend ey'okupromotinga ebyobufuzi ebibi naye ffe tuvuddeyo ng'abavubuka abalabyeko what it causes kozi tubadde mu makomera lwa byabufuzi bibi tufunye damages ku mibiri oluusi ne injuries ezitasobola kuvaawo lwa byabufuzi bibi kati ki kye tulina okukola kwe kuddayo okusomesa baganda baffe bategeere nti politics si wa kukyamuukirira politics si wa kuvuma bantu wabula politics yazimba eggwanga era bwekiri naye bwe tuba tumukutte bubi ate politics asuula eggwanga oba alyonoona kyova olaba olwaleero ffe twavaayo tetufaayo ku bavumi lwa nsonga tebalina kye bagattako mwaba DF gwe weebuuze ebbanga lyonna ebintu bino byetwogera biri ku record era biri ku kamera olaba olwaleero bakyatuddiza obutambi bw'obote n'Amini Dada naye ate gwe olwaleero aliwo ne ku mulembe gwa AI what do you expect nti obwobwe bugenda okusanguka naye abaana bo bwe bali babatunuula nti jjajja waffe n'abazzukulu nti jjajja waffe oba kitaffe ki kye yakola okugatta ku ggwanga lye oba ensi bwe yali eyonooneka maama wange oba taata wange yakolawo okyokulaba ng'alwana okulaba ng'eggwanga litereera yakolanga kimu kyakuvuma abo abavaayo okutulaga amazima gwe eyo ye rekodi gy'oyagala okubeera nayo omuvubuka munnange kyekiseera tukule politically ya lusokotodde walire wa Betty obadde ondaga nti amaziga ge siga ntialumwa siga bulumi tegaliriyo agezaako kuzannya politics amukomyawo mu anoonya sympathy akomewo abantu b'emukono kubanga bali mu Buganda kuba maybe ne majority baganda bagambe bambi bwe yatuuse Bulange sorry ebyo tebikyakola makulu bannayuganda batuuse ku level nga beetaaga message kikyowa bannayuganda ebisanja ebina byobadde mu parliament kikyogasse ku constituency gy'okiikirira nze nsubira tetukyetaaga politics wakubeera awo tusaasira kikye tukoze era kikye tulaga abantu baddemu okuwa akalulu obadde mu parliament for 2 decades
Kichogasseeko gwe ng'omukulembeze. At first twali tukwegomba. Nga bwayimirira ku floor ya parliament nze nkugambye Betty Nambooze ye yanneegombesa okuyingira politics. Nabalina zimulegula era Kasirye owe Kasanda chairman LC5. Nangamba y'omwera bebeegombanga. Era nga ngamba omukyalo oyo olunaku lumu njagala nnyimirira awantu awo wayimirira njogera ebigambo nga byayogera. Nga mpulira ayina vibe. Bano be bantu abali mu parliament nga bali ku opposition naye nga balubatu. Naye eddoboozi naye nga you could feel their presence in parliament. Yeah. Right now bwe baleeta ebbago ebbi oba amendments okola ennongosereza mu mateeka ge balabira ddala nti mabi eri bannayuganda omanyi kye bakola bafuluma mukama waabwe Joel Ssenyonyi yabakulembera nga bakwata engugu zaabwe swi nga bayitawo mu gavumenti embi ne parliament eyisa amateeka amabi gye babawera omusaala tebafune musaala lwakubanga ki ekikuweesa omusaala ng'omulimu ogwa kutwalayo togukola. Then vaya asobola okuteesa n'okudibatinga ku mateeka ku mabago gana amabi atuuleyo. Naye yabagamba mwe abavubuka babalekere Museveni munaamusobola Nambooze yabagamba. Kati ayina kyasobola okukola bwe tusimbuka wano ne Nambooze ani asookayo. Yali mu parliament nga babba ssente y'omuwi w'omusolo kikye yakolawo. Nansubuga Fatuma navaayo omukyalo ogwo n'enstorminga parliament. Ngende ne ngamba enough is enough amongi akole ki? Resigning sente y'omuwi w'omusolo eyitiridde okubbibwa. Mu lukiiko lw'eggwanga olukulu lwatwala Betty Nambooze ng'ali munda mu parliament atudde yakolawo ki? Gwatali mu lukiiko. Nze atali mu lukiiko nasobola okuvaayo ne ngamba kannumbe parliament eno wadde ndiki ndi bwomu ekijja kijje naye nina okulwana okutuusa eddoboozi ly'abannayuganda abo abatalina ddoboozi. So kati bw'ongamba nti ffe abavubuka mutulekere Museveni tunaamusobola gwe Museveni okyasobola mumukolako ki? Akaddiye. Kati Nambooze akyalina kyasobola okukola naawe. Twalibadde bano bamaama baffe tubakwata mu bitiibwa ne tubawummuza mu mirembe ne bakkiriza nabo okwewummuza nga bakyalimu ensa. Kigenda kuba kya nnaku nnyo omuvubuka nga Mawanda Allan okuba omukyala Betty Nambooze akalulu. Nante ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Kakati noazina obulungi akola ki? Ava mu ddiiro naye bo bagazinya amazina gaweddeyo kati batandise obakankana bukankanyi. Anti amazina bwe gaggwamu obulwa kyokola n'osigala ng'oyagala okankana abakulaba tukulaba okankana. Kati bye Betty Nambooze byatandise. Abadde mukyala ali prominent mu byobufuzi nga be bamu kuba icons be tutunuulira ng'abakyala enjasa biggwa wano mu Buganda oba abali ku ludda oluvuganya. That was Betty Nambooze. Abakyala nga Miriam Matembe, abakyala nga Honorable Winifred Kiza. Walaba omukyala oyo kye yakola agenda kubeera n'ekitiibwa ky'ebbanga lyonna. Nze ne kuno nade manya agenda kuma ku bubaka bwa parliament. Yakugamba bwe tubanga tugamba nti Museveni awummula akoze ekimala. Ffe tulina okuba ekyokulabirako. Of course we still need the seniority in parliament. But up to what extent? Honorable Betty Nambooze ekisanja kino tumulabye emirundi emeka ku floor ya parliament ng'ateesa. Abadde mulwadde ekisanja kino kakasa. Ekisanja kino abadde mulwadde. Kati omulwadde tukkiriza agende ewaka bamujjanjabe. Abalamu bajje bakole. Abalamu bajje bakole. Soogera mu bubi. But the fact is wano we tutuuse eggwanga liddukira ku speed. Lyetaaga omuntu anaasobola speed gye likola ki? Gye litambulirako. Kati gwe bw'oba ojja ng'ojja tugamba nti ekisanja kirambo kimazeeko ng'oli mulwadde ate tukongere n'ekyokubiri wawonye. Ajja kuwona mpolampola awonere. Kati atuule waka tumujjanjabe ku kasente ekirungi abadde akafuna ng'ate ali ku musala ng'ali ku gundi ya parliament kwajjanjabibwa. Sebo kyewuunyisa alina ne bawala be babiri abakola nga ba assistant be. They are paid by parliament. They are paid by parliament 8 million each month. Every month. Kati omuntu atasobola nagamba nti at least kanfuneyo abantu babiri mu constituency. Mbawo omulimu gw'okubeera ba personal assistant and political assistant. Kubanga
ye bamuwandika yewandisa mu parliament ng'omubaka aliko obulemu. Aliko obulemu bamuwa incentives ezo. Yes. Afuna abayambi bameka? Babiri. Nga bonna basasulwa parliament. Naye kikwewuunyisa Honorable Betty Nambooze bonna yabajja waki? Makaage. Ekitegeeza yeeyagaliza yekka. Buli kalungi kalina kuba mu nnyumba ye. Golowooza akasente ke bakoze tekamala omujjanjaba ebbanga ly'anaamalanga. Atereera ekirungi kati abadde takyali bubi nnyo. Tumulabye asobola n'okwambala ovulo n'avuma abantu. N'avuma oba n'ayogera ensonga n'avuma abantu. NUP omusuubira kwogera ki ng'agenze awali kandidate wa NUP? Oyagala asisirize bane n'abalala? Kye nakugambye nti politics twetaagamu empisa n'ensa. Omuntu yenna ateekeddwa bajja ayogera bya nsonga. Gwe wampuliddeko nga muvuma olowooza simanyi byensobola muvuma? Nenze njogera ku ebyo byakola byendaba ebitagattako oba ebitasaana. Eri omukyalo omukulu ali mu myaka gya Betty Nambooze azzukuzza waliwo level wootuukira ng'ebintu by'okola tebikyaswaza ggwe wabula nga biswaza abo abali emabegawo. Kati gwe saasira ani omukoddomi wa Betty Nambooze amulaba ng'ali ku TV awo akaaba otuziga otw'ekirogo. Akaaba alumwa ki? Nkubuuziza ne nkugamba we baabikira Ssaabasajja Kabaka Betty Nambooze lwaki teyavayo ne yeeyambula engoye? Ne tumanya nti alumiddwa nnyo to the extent nti yeeyambudde n'okweyambula yeekalakasiza ekisembayo. Bavumye Kabaka ng'otunula. Bavumye Katikkiro nga mmwe mupika abayisaamu eggaali nga mubagulira n'eddata. Bavumye Nnaabagereka nga mutunula. Kati essaawa eno ovayo ng'okaaba obuzigo obw'ekirogo because Kabaka tayisemu ngalabi. Kye kinene nnyo ekisinga mu Buganda kye yali alabye. Bwe baali baleeta etteeka ly'emmwanyi yali luddawo. Teyakandaga n'afuluma parliament. Yafuluma Betty? Teyafuluma, yasigalamu. Betty yafuluma? Yasigalamu wamulabawa. Mukama waabwe teyabakulira loopu ne bafuluma bonna. Emmwanyi esinga kulimwawa mu Uganda. Si mu Buganda. Ky'ogamba ekyakabaka obutayita mu ngalabi kye kisinga obukulu mu Buganda. Ku ye byazaalaba banne bye bazze bakola bwe bambala obukofiira n'ovula ezifaanagana. Let's be mature. Tulekerawo okulimbalimba ensi. Bw'oba tokyalina ky'ogamba bannayuganda wummula. Tweyanziza otulabyeko nnyo. Naye abasiniya mu byobufuzi ssebo. I said that we still need that seniority in parliament. But up to what extent? Ng'otandise kuzannya comedy oba siniya bo tubulabire mu kuzannya comedy na Katemba. Nenkubuuza bwe baali baleeta ebbago ery'okukyusakyusa mu mateeka aga UPDF Act oba mu tteeka erifuga UPDF. Honorable Betty Nambooze bakireke yayogerayo ebigambo bimeka nga mu tteeka eryo lyennyini mwe muli akawaayiro akawa CDF obuyinza obutuula ku ntebe y'eggwanga oba alondeddwa oba talondeddwa. Mweri etteeka lyennyini lyeba amendinga nga Betty Nambooze ali mu parliament ekisanja kino kyennyini. Nze nzikiriza nti abantu b'opposition babeera mu parliament to check the parliament, to check the government, sorry. N'okulaba nti at least badebatinga ku mabago amabi wamu n'ennongoosereza ezibeera zizze mu parliament. Kale if they are the minority kabazidebatingeko eggwanga limanye obubi bw'amabago n'amateeka agajja. Kubanga gavumenti nayo si nsiru. Bwe naalaba nti bannayuganda mubazuukusizza bategedde obubi n'obukusifu oba bye babadde bakusise emabega mu mabago gano agaleetebwa n'ennongoosereza, bannayuganda ne balaba nti mmwe ababaka mubidebatinzeeko bannayuganda ne babitegeera. Trust me, gavumenti ejja kuddayo egambe kano mukajjeemu, kano mukakyuse, tuyinza okucreatingawo embeera ekola ki ereeta obuzibu mu ggwanga oba obutali butebenkevu olw'amateeka n'amabaga amabi.
ne baganda baffe bano kiki basinza okukola kwe kubeera nti ku mulundi guno tulina opposition ebadde ekyasinza okuba ennene mu parliament. Ebisanja byonna ebizze bibeerawo eno y'opposition ebadde ekyasinzizza ennamba ennene mu parliament. Naye ate y'opposition gye tusinza okubeera nga tetugifunyeemu yadde akatini ennyo bwe kati. Bangi naye tebalina mugaso gwe bakoze. Anti nkugambye oluleeta ebbago oba oluleeta munnaye ssente z'omusajja badde eri ne bazirya bawooza mbu tebazirya. Naye bwe badde eri bazisayine nga nibwe wali alabye ng'agamba nti twazizizaayo ye bazigabirako receipt ki nga bazibawo. Bagamba zuza amateeka bazirira mu mateeka. Bazirira mu mateeka ezibagula okugaana okwogera ku mabaga amabi ge baleeta. Bazirira mu mateeka. Bayina ezibagula. Bwe babawo nga bavuma abantu nti gundi yabidde ssente y'omwoyo w'omusolo ate nga bo bennyini be bazisayiningako mu budget ng'eyita. Kati bwate lwaki baba bawogera muno walidde ssente nga be bazi. Bo bwe babawo obukadde 10 ani yabulekayo ku bonna njagala ombuulire. Otandikira ku Vice President wa Buganda. Dala oyinza okuleeta obujulizi nti ssente ezo obukadde 10 teyabutwala. Ziri ezamuwanga we yabasayiningisa. Ez'okuyisa ebbago ez'okuyisa ennongoosereza mu UPDF Act. Bazeegaana. Bazeegaanira mu kamera. Era muwanga n'abagamba buli amanyi nti no teyaziriddeko sayininga wano. Bazeegaanira mu kamera bameka basayininga ku babaka 56 be balina. 57. Bameka abasayininga. Era bwe bamala okusayininga lisiti gye abasayininga bagikuwa. Mwenga bannamawulire mwagifunako kopi. Tulekerawo okulimbalimba ensi. Bannayuganda we batuuse kati balaba ate bategeera. Toka kati tuli mu bali mu tuuddiisa kati. Ate omukulu yennyini yakugamba nti nyinza nti okkeera ne ŋŋamba bannayuganda nti 2026 tudde mu kalulu. Bampuddiisa. Nga kakyategekebwa abana abakulu abakategeka. Kitegeeza mbampuddiisa bannayuganda essaawa eno ali mu campaigninga. Akanoonya bubi nnyo n'avaayo n'akugamba nti ye muyeekera. Ne bamugamba yita wano n'akugamba nze siyita mu nsiko muyeekera kyatya ensiko. Okusiko okutuwuddisa kwennyini kwe twogerako. Omuyeekera talina kutya nsiko. Ate omuyeekera oli muyeekera olwedde okyogera. Bamugamba yita wano. Museveni bwe yali ayagala okuwamba obuyinza bw'amazemu emyaka aga yayingira ki? Nsiko. Ng'olwaleero ogamba oli muyeekera. Era okyogera openly, publicly nga tofuddeeyo. Ku consequences z'abaana b'abantu b'otambula nabo. Naye ovuddeyo bagambe mugende mukole ebikolwa ebyekiyeekera. Ekyo yakyogerera waffe mu Kawempe South. Ku luno olukuŋŋaana lw'e Kawempe yakyogerera. Yakyogerera waffe mu Kawempe South n'agamba ng'ali wali ku growers. N'agamba bana Kawempe South bwe muba muva wano mutambule nga bayeekera mweyise nga bayeekera era bwe mutuuka ewaka mukole ebikolwa ebyekiyeekera biki bye yabatendeka. Gwe saabayeekera otidde okuyita mu nsiko naye oyagala abaana b'abandi b'otalina kikolwa na kimu kye wabatendeka baddeyo bakole ebikolwa ebyekiyeekera ebiriwa. Bwe bino bye tulaba beesibya amayuuni ku gundi ne bakwata n'ebimundu ebyekiyuuni ne babeera waggulu proof. Gwolowooza ebintu bino byokola okay fine gavumenti ye Uganda mbi nnyo naye international community gy'oddukiramu yo tebiraba. Waliyo gavumenti kabeere Trump alaga nti balina nnyo democracy naki abasobola okugumiikiriza ebikolwa bifaanana bwe bityo. Mwatandika na parade. Eyagula ebyambalo ali wabweru. Ani yagula? Tomumanyi. Nze simumanyi. Mukyala w'omukulu First Lady. Ye yabigula? First Lady yagulira abaana zi desert empya ze walaba zi atayeze ezanyu. Zo zayingira zijja mu ggwanga. Isha nawe oli mwana w'abakulu ekyo nakyo obuuza. Tuli mu struggle nga tulimbalimba bannayuganda mbu tuli mu struggle ya kukyusa buyinza yet we are struggling bannayuganda. Bali mu struggle. Gwe basobodde okujjako obulago babujjawo there and then nga tebatidde. Because bo balina mission zaabwe endala nnyo. Bannaye. No nze nkuwadde ekisookera ddala. Eyaleeta ebyambalo byasasula n'omusolo tebamukwatako gyali yeeyagala. Ali abutaala.
eya organizinga parade eyo wali anigina komanda wa parade we bamuyita yakyogera openly nti nze bwe bambuuza amanya gaabo nemba waayo be nali mmanyiko abaali basigadde be yali tamanyi nyinza okubeera nga sikiinaako proof naye ng'omuntu mbeera suspicious nti lwaki wali oli ku seemwayi ne bajja ne bamenya ekitebe ne batwala laptop zonna ne computers ogamba baali tebazze kulaba bano abalala b'otamanyi ababadde ku parade nga bazze be yali amanyiko yabawaayo batamanyi era nzijukira baali don't you think that you exposed those people and he said why shouldn't I expose them ekitegeeza mission yaabwe nnene yakusanyawo bavubuka banna Uganda abagenda okuleetera mwami Muhoozi gwe bateekateeka okujja mu bukulembeze bw'eggwanga maybe abagenda omuteekako resistance kati bano bo kye baakola kwe kuyita ebbali bajje bagezeeko okulaba nga babakendeeza namba olwaleero bwe bakujjawo nga mbadde kyaliwo nga nkukkiririzaamu era gwe wanyingiza struggle ngisigalamu sisigala nyinza osigaza amaanyi agalwana nga nkimanyi oli luzira omazeyo emyaka ena nga Machete emyaka 5 sorry ng'ojja n'ondabako ng'embeera nzibu nga bameka abajja okukulabako tebamulabako kyogamba nga ne ssente ze bakusuubiza wano mu kamera bwe babagamba tugenda bawa buli omu omwana obukadde 5 eruzira batuuse emitwalo 10 mwenna muzigabane wamu fuutu soja nga alina gwalangira nga mugamba ssente za Olivia ze bamuwa okuzimba ennyumba tetukimanyi nti wazirya naye nga fuutu soja ali mu kwekuba ne omu kubakulira ekibiina ky'ebyobufuzi ennyumba y'Olivia bagizimba ssente tebazisonda oba bya propaganda ssente tebazisonda gwolowooza ki ekimazeemu abaana be diaspora amaanyi okulaba ng'olwaleero diaspora tekyafandinga oba tekyaleeta ssente nga ze yaleeta mu 2020-2021 it's because babadde basasulanga ssente oba nga baleeta omutemwa gwa ssente nga beeyama ne bagamba ffe tugenda kuliisanga families z'aba political prisoners tuweerere abaana tubajjanjabe tukole bwe tuti naye abaana b'aba political prisoners bameka abali mu bulamu obweyagaza gwe nga komanda bwe bakeera ne bavayo ne bakugamba tuula ku mmeeza tuteese tulabe nga tujja abaana bano mukomera gwe nga komanda ogamba toteesa naye nga ne Isirayiri gye tumanye esinga okuba enzibu etuula n'aba Hamas ne bagamba musooke mutuwa abantu baffe imagine nga sina balwanyi naye ate gwe abalwanyi bo be bakutebe batadde munda gw'ogambye nze situula ku mmeeza kuteesa gwani eriyo ddala komanda ayinza okubeera omukakkamu ng'abalwanyi be bali munda bavunda n'ogamba tojja kuteesa okujjako ng'olina bigendererwa byo birala olunaku Machete lwe yavaayo n'agamba ngenda kwewaayo ekintu omusajja mugambe nzikirize emisango bante omukulu yadduka emisinde n'agenda ewa mama wa Machete n'amugamba ati n'amugamba omwana teyeewaayo n'akonvisinga maama era bakeera misinde bakeera kitalya bagende balambule Machete basobole omumumatiza aleme kwewaayo bamufunamu ki nga teyeewaddeyo ng'asigadde wano mabuusu nga basigadde bamusibye Uganda is bleeding ye message ebeera etambula free all political prisoners sebo guli guba mugaati buli bagenda e Bulaya ne bagamba bannange Uganda is bleeding ba political prisoners nga bambi bali basaba kuŋŋaanya obusente bwabwe abalumirirwa baganda baabwe abali mu struggle nga baleeta ekisawo bwe kituuka e Uganda kiggwerawa famire ya Machete ekifuna njagala tomuleeta mu kamera naye njagala osisinkaneko ku mama wa Machete 1-on-1 mukyala mugumu mukyala mulwanyi naye ayina ennaku ku mutima yona ali wano nga mu Kafunda indeed bangamba atunda ki atunda katogolo eggulo gy'atasobola kubuulira naye ng'olwaleero mutabani we eyali badde amulabirira ate yamulekera famire abaana maama baalabirira essaawa eno badipendinga ku jjajja atunda akatogo ne kyayi
nenga abakulu bagenda basaka ne bakulaga nti ba political prisoners bali bubi nnyo family zaabwe zeetaaga okuyambibwa noonya ku family y'omwana gwe bayita Rita Nabukenya omugenzi oba gwe batunuulire nga bazzeeko kavulaawo nga bali mu kamera olabe enfaanana gye bafaananamu nennakweba yonkoobutawa wangi ekibiina kye kiba kinaabalabirira bwe bagambye tebabawa ssente za kubalabirira abaana bafiiridde mu struggle sebo ssente ziva diaspora nga zizze specifically kuyamba ku baana bali mu makomera kuyamba ku baana abafunye obulemu nga bali mu struggle n'okuyamba ku families z'abaana abafiiridde mu struggle ne ssente ezo ziragawo I remember nali nkyaliyo omwana najja n'akaaba amaziga nge omuti gwakuba ekijja kya Rita Nabukenya amazzi gakiyitamu wallahi nkulayirira nga sitya gwe ntya Katonda eyantonda teri mukulu n'ogu ku kibiina yasonda yadde 10 twali ffe ne ba foot soldiers be basonda ssente okulaba nga tuzaawo ekijja kya Rita Nabukenya naye ate bwe twamala okisonda ne bakizimba bulungi ne kitereera abakulu ne bajja mu bitiibwa bazza is it to commemorate okujjukira indeed ebifaananyi ne biruma kamera tobamanyi nti bo ba live batambulira ku live omanfuna so ki kyetulaga eggwanga obukulembeze buba buvunaanyizibwa ate obukulembeze buba buweereza oba gwali mu ntebe oba si gwali mu ntebe tofaali kiri ogasse ku ggwanga politics omusitudde omugje ku level ki omutadde ku level ki olwaleero politics tumugje ku level y'abantu abategeevu abategeera ba intellectuals bonna badduse mu byobufuzi anti kati entegera y'abalonzi yeeyo teronda bali nedda mukwano abalonzi ffe tuyina obbasomesa kye nagambye nti abantu baffe bakyetaaga awareness y'amaanyi ffe waffe munze waffe mu Kawempe South omulimu ngukola era nzikiriza abasinga babitegeera bulungi ab'Ekawempe nti ku mulundi guno tulonde busobozi si bubonero akabonero n'ekibiina bikomange ennaku z'omwezi 10 emyaka 5 egiddako ogenda sigaza Nansubuga naye wafaayo okumanya nti Nansubuga gwe neesigisizza emyaka gino 5 okunkulembera bye mwesigisizza bitegeera bulungi era abimanyi amanyi obuvunaanyizibwa bwe namuwanga omukulembeze abalonzi ba Uganda kyogamba bali mu mwezi embeera z'okuwuliriza ebirowoozo bya Nansubuga mukwano baziina nnyo kati abalonzi golowooza lwaki lalize ezimu ozitunuulira nga kuliko abakungu bonna ab'ekibiina baweddeyo ate naddala wane waffe mu Kampala we tubadde tusuubira nti abantu balonda muyaga abantu batiikinga bubonero naye olwaleero olaba Raale ng'eriko abakulu kuliko Secretary General kuliko omukulu wa mobilization kuliko simanya lopu kuliko bikoze bitya nga bonna beetuumye mu katundu kamu Raale netaweza n'abantu 200 n'ekikumi nga kizibu kiweza ewa kyali waffe Kawempe mu Kawempe South ne Kawempe North towakana towakana mukwano n'empita eyo nabulwa ne w'okuyita uwa ng'abantu bayitirivu ku Raale yani eye Bobi Wine nze ngambye y'abakulembeze sigambye abanaby'abufuzi abeeyo nze nkulaze nti kwaliko eyali Secretary for Mobilization oba Chief Mobilizer w'ekibiina eyaliko ne kubeerako Secretary General w'ekibiina ne kubeerako Leader of Opposition ne kubeerako n'ababaka abalala bammeeya abaani bonna nga weebali bataweza abantu 200 ne bataweza yadde abantu 150 ku Raale 150 just nkugambye ne bataweza yadde ekyo abantu 150 baali wali mu kasaawe waffe Mulago atolooza byenjogera byanjwanjwa njogera byemmanyiiko ne bajambusa mu Kawempe North ne kibeera kye kimu ne floppinga lwaki nti Abannayuganda batuuse ekiseera nga beetaaga message si paparazzi message kijooba waggwe ng'omukulembeze because babakyamuukiriza ne bakyamuukirirako ne balaba nti tebikola bwe batukyamuukiriza bino bye biva mu kukyamuukirira
olwaleero Munnakawempe South okyamugamba nti buli wosanga manvuuli tiikinga ng'amaze emyaka 5 nga bwe yatiikinga manvuuli tazeemu kulaba ku mukulembeze yenna mu constituency yate wamma be balonda nga basuula mu Katanga olwamala balonda balaba nga tebakyali klasi ya Katanga ne bagenda ne bafuna ennyumba emuyenga tebalina gasuula mu mazzi bafunye omusaala ogusobola obasobozesa okupangisa apartment omubaka ye gwe balonda omubaka ye yaddawa bannaaye Mungu yasinga okumanya naye bangamba yasulanga maya teyali weewammwe omubaka yajja napangisa akazigo ng'era bannaffe boolaba essaawa eno abaze ne bapangisa ayagala kudduuka kiro nga tasasudde na landlord era omubaka bagenda omulangirira oba ndowooza yaleka eno ategeseeyo omuntu n'emmotoka olwamulangirira bati bagenda okugamba nti katudduke tumuyozeeyoze tebasangamu yadde empisa omuzigo abula yabasala ensawo baaba oba okitegeera nti ku mulundi guno Bannakawempe basazeewo ne bagamba tukooye bamuva wala twetaaga bakulembeze abali muffe abakulidde muffe abamanyi ebizibu by'ekitundu ate nga bawangaalira muffe kati gwe ne boonajja ne weetuuma obwalandi road mu Kawempe South nga bakumanyi nti sebo tubadde ku nsonga ya Bannakawempe South okuba nti otaddeyo baaba Bannakawempe ensonga bazitegeerera ddala bulungi y'ensonga lwaki olaba nti olwaleero rallies zikubwa ne zitabaako abantu kati balackinga message they are yearning for the leader who has a message for them era nze ngamba abalonzi nti mutuwulirize nnyo ffenna abeesimbyewo olondeko mu bye twogera osunsulemu olabe ddala omuntu ono byaŋŋamba biina kye bingattako nga nze omulonzi oba binziza buzza wansi gwe bw'ojja kadaala n'ogamba enkyukakyuka ebindabinda maama Museveni yagenda maama nyabo bagenda muyimba buyimbi omujja mu bukulembeze oba bw'onaamuvuma n'olowooza nti kigenda mujja mu bukulembeze bamuvumidde emyaka aga wali Uganda tekyukanga njala onkonereko ku nsonga eno eyajja eno muwoozi abantu bamalolonda dde ewaka naye waliwo etteeka lino erya mita 2 naye waliwo wano abagamba nti balina baita protestive vote kalonde kakuume beerawo nga bakabala bwe bityo bigwa mu kkoweeri. What is a protest vote? Anti bo bagamba nti kalonde kanoonye kalonde kakuume. Definition ya protest vote kye kitegeeza kanoonya na kalonda na kakuuma simanya na kala na kabanda. Definition yaabwe. No, tetuwuddisa abantu. What is the definition of a protest vote? Baveyo banyonyola abantu protest vote kikyetegeeza. Lwaki babagamba bya kitumbaavu? Ate bya kitumbaavu. Lwaki si bya kitumbaavu nyinyonyola kyo ngamba nti tugenda mu protest vote. Bw'omala okunyinyonyola protest vote kyetegeeza. Then ngambo gendo kanoonya nga ntegedde lwaki nkanoonya. Ngambo kakuwo kalonda nkalonde nkakuume. Naye awo twabuukawo siteepu ezi. Bemmalo kalonda bemmalo kanoonya nengenda nenkalonda nokkakuuma nenkakuuma lwaki tongambira ddala nkabale nkalangirire ndyoke mmanje byentegeera nanti ate siggwa bunaanyizibwa kati then lwaki ongamba okubanja bye simanyi ongamba kanoonye kalonde kakuume awo ne tubuukawo kabala nokkalangirira ate ongamba kabanja mmanja ki kye simanyi buli obugenze mu box bo ulide nga mulimu bumeka ati babala nga buwandiika gwayina obuvunanyizibwa obulangirira nawe obeera weewandiikira gwe wennyini awandiika bye balangiridde byebyo bye baabaze kati ate gw'ogenda kubanja ki kati olinga nga mati protestive vote tekola tesobola kukola yali ekozeewa wowe wali ogirabye ng'ekola mu ggwanga ki woogamba nti twalaba protest vote wano ng'ekyusa obukulembeze anti bo kati ndowooza yeno method yaabwe mubayise okimanyi nti ku luno yabibakasukidde ani Kyagulanyi temulina kye mumubanja lwaki weyagambidde Masaka ku luli yabagamba mwewandiise mufune endagamuntu ntegeerekeka mulonde mugende mukeere ku makya mukuba akalulu bwe mumala okukalonda ebisigadde mu binkwasi ojjukira bulungi nnyo nga tukyalina ekitebe ekamwokya
we yavirayo n'agamba Medad Lubega Sseggona honorable muteeketeeke nti gwagenda mu parliament okole ebyamateeka gwe Muwanga Kivumbi genda okole ku byagundi ebya budgeting ono Museveni mwewulira musobola sipagole n'atugamba byonna tubikole ki tubimukwase munnange naffe twali faithful wennafe olwamalanga tusula byaffe byonna tubimutikka bwe yali abikomyawo ng'abitusuulira teyatulabulako nti banaye bye mwampadde byanzitooweredde nabikomezaawo era ebintu byammwe biibyo wabula yatugamba Bugambi nga amaze bisuulayo nze nabikomezaawo nabitadde mu kooti y'abantu omulamuzi atuulawa wa kooti y'abantu simanyi tomumanyi simanyi mulamuzi nze nomunaye namutegeera yali ani omulamuzi yenze yeggwe nti ku mulundi guno beeramu n'amagezi agamala okwetegeerera si byakupapa otya bakugambye gwe genda okanoonye akaani akuuli okalonde akaani akuuli okakuume kaani era kake okabanje obanja kaani kyogamba Solomoni Kampala tannatuuka mu myaka gye banja kalulu na kalonda lwaki yesi yakulembeddemu abakanoonya Solomoni Kampala tannaweza myaka gironda naye tumulaba ku TikTok nga nnyonnyola bannayuganda bwe mumaliriza ku mulundi guno okulonda temuvaawo mukuma kalulu kamwe yagenda kakumira mu America gyali lwaki takomawo n'akakuuma because he's going to be the first son as Muhoozi is right now taata wa Solomoni Kampala naali akalulu Solomoni Kampala yagenda okubeera first son lwaki si yakulemberamu abakabanja ojja kusangayo omuwumba tutu agambe oyo ayogera bya kisiru akuvuma akuwemule nze ne boona mpemula nga nnyina okubuusa bannayuganda n'obbagamba amazima tekijja kunzija ku mulamwa tujja kusigala tubagamba amazima okutuuka lwe munaategeera ebintu bino ebintu si byakunyumirwamu bunyumirwa si byatukuba muziki bino ebintu bya ddala bifiiriddemu abaana b'abantu bali mu makomera basibiddwa for ages because baali bakkiririza mu nkyukakyuka eyali ey'ekiwaani yali yakiwaani ogirabawo era 2026 osuubirayo sayidi eri okugjako Mwami Museveni nga batandise dda n'okuteekateeka nti ne bwe tunaawangula 9 ku 10 tebajja tulangirira gwero n'obeera ng'okyasuubirayo enkyukakyuka naye ate nga bakugambye nti gwayina okukabanja akaabwe kemumaze obbawa ate mwe mwegugunge mugende mu kabanje ye means kize batuteereddewo ze tugenda okukabanja era baani abo be tugenda okukabanja kubanzikiriza nti bwe tuba bakubanja kalulu tulina kukabanja bano ba presiding officer abalondesezza oba mwami byabakama ayina okukalangirira bukiribeera naye nze nzikiriza nti mwami byabakama ye alangirira biri mu bokisi ye byalabamu nanti bino abantu bye balonze nze munaye nafunako omukisa akalulu akawedde nali mu Bukonzo West constituency gye weesimba gye nasupervisinga nakeera ku macyange ennaku z'omwezi lumu January 2021 nengenda training abaana bagenda okuuma akalulu k'omukulu nemba training for 2 weeks nebakeera ku makya ne bagenda ne bakola omulimu gwabwe bulungi nnyo nze muntu yasooka okutuusa diara forms za Kyagulanyi Kampala nga neze Kampala tezinnagwa ezange eza Bukonzo West ku boda ya Uganda ne Congo zaali zituuse naye nga mu polling stations 168 ze twalina yawangula polling station egi ebyaddala wallahi mbyogera sitya gwe ntya Mungu obujulizi babuyina nazibawa bazijjayo diara forms bakufacilitating ogende eyo yonna oba gwe weteekamu bampayo ka facilitation ndowooza nga tekasobola kuntwala yadde ennaku 5 no I'm telling you ompadde emitwalo aga mitwalo 4 nina okulya nina okwebaka nina okutambulako mu kitundu kye simanyi bakuwa driver n'emmotoka nedda ssebo nalinya bbaasi nali ku linki era wazikomezawo ku bbaasi esho obadde kinalinya na taxi amadda nga wafuna okusoomozebwa twabikolanga twagalanga tumanyi tuli mu struggle tugenda kujjako Mwami Museveni ekintu mukibigula tugenda ntebe mu ntebe obadde ki
Ffe buli kye twakola twali very serious nga tumanyi tugenda ntebe mu ntebe. Kati gwe ng'ogamba naye olwaleero ogamba byabakama nti akubba akalulu. Naye nze nkulaze nti polling stations 168 mu Bukonzo West twawangulako polling station egi yali waggulu eyo mu nsozi waggulu eyo teri mmotoka egendayo teri gaali egendayo teri. Bati mwagiwangula ku percentage ki? Imagine y'obululu bwe twawanguza yali teweza na bululu 10 naye ng'omusajja yafunanga obululu buli 2 nga tuli mu 2. Naye ate ekisinga okwewuunyisa nti omubaka wa parliament gwe baalonda yali independent but FDC leaning mu Bukonzo West. Twalinayo owaffe yali Fatuma Kasimye yali yesimbyewo side ye. Yafunanga bumeka ye? Yakwata kyakumeka? Oyo satawana namugoberera kuba talina lunaku yadda lumulu yanoonya kalulu. Yo lwafuna kaadi n'alowooza amaze ndowooza bikola nga Uganda. Kampala wano. Kitegeeza Kuba MP ne balonda omukyala we FDC. Kuba president ne batiikinga Museveni. Kitegeeza bitegeerera. Ekyo kye bayita people power. Nti amaanyi g'abantu gasobola okusalawo ne gagamba waggulu bw'aba atiikinze Museveni wano katiikinga owe FDC wali katiikinga ali independent alonze nga bw'ayagala amaanyi g'ekyo kye gamuwa. Kitegeeza ebitundu ebimu Museveni awangula ebyaddala nga siyagamba mbuno. No, Museveni yatulekera Buganda mwe twegiriisiza. Mumwekubira. Kyova olaba nga ne bannaffe abali ku leading opposition political party mu kifo ky'okugezaako okugaziya ebiwawaatiro to spreading tufulume Buganda ate bafuba kwenyiga wamu. Kyova olaba bajja kuleetera Lubongoya mu Kampala Central. Semateeka mukkirizo gw'ayagala. Sinnagaana naye ate tulina kye tuyita ak'obuntu. Ak'obuntu omuntu wali badde weesimbaawo w'omanya obulungi ebizibu by'abantu abawangaalirawo. W'otegeera olulimi abantu lwe boogera. Talutegeera oluganda. Ky'ogamba gw'olowooza. Ffe tetwegomba kubeerako bunyolo n'ababaka nga b'opposition. Kiba kya muwendo. Bwe kibanga kya muwendo Lubongoya bwe yalize bunyoro n'akwatagana n'abanyoro abeeyo ne boogera olunyoro lwate n'ayogera olunyoro lwategeera obulungi n'abanyonyola what a protest vote means nabo ne bayingira protest vote kiba tekitugattako kibagattako nnyo nga opposition naye ate lwaki omusika omujje bunyoro omuleete mu Buganda we twali baleeting edda ne Museveni we yakkiriza n'agamba abo opposition mbatadde kabeekubirawo nze ngende mu Western region ngende mu Northern ngende mu Eastern. N'okwata wayiswa mufumbiro n'omujje Busoga n'omuleete Nakawa. Busoga kyagaana emirundi 3. Kati then gwe lwaki okkiriza nti Nakawa we kinaabeerera gundi kwalaali. Nakawa wagonvu katumuteekaawo aliyeko naye. Nojja n'okuba Medad Segona n'omufulumya ne Walukaga gw'omanyi obulungi nti empapula tezikola ki? Empapula katutirize ekyo tukirekere kooti ku Mande. Womanya obulungi however much tukirekedde kooti naye kyogamba mu Busiro teri abaana abakola senior 4 ne bakola senior 6 bagiyita bali bagala muta kigozi munnamateeka anti nkujira soko ompulirize gwe n'otuleetera ow'amakiwa age entry anti yali mu bitabo bana abazadde abasomesezza abaana baabwe kifaananyi kikyobalaga omuzadde asomesezza omwana from baby class nasoma primary emyaka 10 n'agiteeka wali nasoma O-level emyaka 4 nasoma A-level emyaka 2 n'agenda ku university nasoma emyaka 3 ku 5 naye gwe n'otuleetera ow'amakiwa agentry naye ng'ofulumya munnamateeka omukuukutivu Medad Lubega Segona naye ng'emabega wa Walukaga oziziseeyo magoola kiraga ki nsi mbwe Abaganda mulwanyisa muganda munnaabwe mukuba muganda munnammwe omuganda si yakubye baganda banne bonna bateeka ku ttaka wakuba mpuuga lwakuba yakulemerera amaanyi nga mangi wawalampa omwera mannyo guli mwera mannyo sebo yalema guli muti baguyita Semudondoli Sedduge empaji Sedduge yagwesimbamu naye muganda wange gye gumutuusizza guwulire Masaka wamulaba teyagenda naye gundi n'emmotoka nga 2.5 naye ng'agenze kuba laale Masaka n'otuuka Masaka kuweerukamu ne wabulawo yadde abantu abataano abakwaniriza. Are you sure? Sebo gwe kyogamba tobeera ku mawulire ebintu tobiraba olw'okuba babagirayo bukiripu buno bwe bakwatira wano bwe bati
ne bakatunuza abantu wamu bati ne balaga enkuyanja y'abantu naye ffe abaali ku live twalabanga batuuse ku welcome nga tewaliwo yadde abantu abataano ababaniriza mu Masaka City. Oba ntegeera bulungi mukwano. Kitegeeza ki nti Mpuuga yabalemerera. Ate Mpuuga bw'amala okukulema nojja nti ate ogire Sseggona naye ng'oyagala omusuula. Naye ng'osuula Sseggona omuleetedde Mathias Walukagga naye nga Walukagga gw'olese n'emabega omuzizise Magoola byonna yabyogedde. Magoola naye alayika alimba. Bw'aba alimba lwaki abakulu b'ekibiina tebannavaayo mu challenge nga nti olimba? Balina ovaayo. Omulimba yenna bamuwerekera paka wa kati twagala abakulembeze b'ekibiina baveeyo bachallenginge Magoola nti byoyogera otuwaayiriza era tetutuulangako naawe. Ajati yakuba press conference tewaliyo. Nagira aba press conference ye naye ya Magoola teyaliriyo yeyagalizanga muntu. Sebo okweyagaliza Kalebule musango wane Uganda okimanya ekyo. Then lwaki tebamusiba ogwa Kalebule oba tebamuvunaana olwa Kalebule. Naye olw'okuba bakimanyi nti intention yabwe oba ebimu ku bigendererwa byabwe by'ebyokuba abakulembeze bonna ababaddemu ensawa ewaffe mu Buganda babateeke ku ttaka batulekere ebimongwa balubongoye abaveeri nga bateekeddwa bo bajje batukulemberere wano ewaffe tutuuke ku kiseera bino ebigambo byenjogera siri mu kusossola mu mawanga. Obuzibu bannaffe batulaba bubi oba batukootinga bubi bw'ovaayo n'olwanirira ekikyo nga bagamba oyo musosoze mu mawanga. Njagala ombulire nsobola okuva wano ne ŋŋenda mu Balubongo yajazaalwa ne neesimbawo ne bampa akalulu. Kabe wali Busoga. Okitegeera? Kati nze omugabo gwange gwe nnina nga Nansubuga gwe nnina ku Uganda nnina gulwanirira nga nsindizirawa. Wanje? Wano wennyini. Nange omugabo gwange nnina gulwanirira nga nsinziira mu Buganda. Kuba weewaffe. Kati lwaki nze bwe nvaayo ne njogerako nti bannange naffe Abaganda kye kiseera twerwaneko tuzze ebyaffe ddala njagala ombuulire nga Buganda ko kaseetudde nga abagirimu amannya geego bagenda tuteeseza ki nga Buganda. Ye ensonga ssemasonga ezaffe ezituluma nga Abaganda bazimanyi. Bino ebintu tulina okubyogera kuba tukkirize tugaane nti naawe omunyankole ali mu Buganda omanye ennonozo ate omanye ebyewammwe ebunyankole. Era naawe eggwanga lyo olyagala kyova olaba nti bw'atuuka mu Buganda of course abamu beeyita amannya g'Ekiganda naye asigala amanyi nti eriye ki? Yewaabwe. Nange wano weewaffe wennina okulwanira. Kale wonna wobadde osinzira tugenda kuma wano Ajati. Ogenda sibula beeka wempe. Kyensaba kye kiriwa nti bannayuganda kye kiseera omuntu bw'avaayo n'ayogera ku kintu aba takyogedde mu kusossola mu mawanga wabula aba akyogedde mu ngeri ya kulumirirwa. Tulumirirwa Buganda kuba ye nnyaffe atuzaala. Nze sigenda keera nkya kufuuka musoga. Sigenda keera nkya kufuuka Munyarwanda oba Munyankole. Sigenda keera nkya kufuuka Muluuli. Nsigala ndi Muganda. Kati ensonga za Buganda zinkwatako 10 ku kinnaakyo era nnina okuzoogerera. Oli ajja kumbuuza kuba tubalaba mbukati ababaddeyo Sseggona bazoogeredde ebbanga ki mukwano kiyamba gwe Sseggona okubeera ng'ali mu paalamenti y'eggwanga Uganda. Tekiyamba Sseggona. Tekiyamba Sseggona kuba Sseggona musajja mugagga akoze byakoze. Asobola okuvayo n'agenda n'atuula n'awummula abaana be ne basobera mu international school naye yeeyagala nga gw'okyali awo. Wonna wabadde Ajati osibula beeka wempe. Mmaliriza n'ekigambo ekigamba nti ku mulundi guno mikwano tubijjemu okusaagirira tubijjemu okucamuukirira tulonde abantu abo abasobola era abasaanidde okubeera mu bifo by'obuweereza wamu n'obukulembeze bwe tubalonderamu. Mikwano obukulembeze si kulya ate obukulembeze si kinyumo. Obukulembeze buba buvunaanyizibwa ate obukulembeze buba buweereza.
mba wagulu nga nsaba bannakawempesawo ate era nga mbeebaza olw'omukwano omungi gwe mundaze ng'omwana wamwe Nansubuga Fatuma omwana enzaalwa ey'ekitundu ate era nga mpangaalira mu mmwe sebo nze bannakawempesawo lwaki bavuddeyo ne bagamba ku mulundi guno tugenda ne Nansubuga nema bwe yali ebatwalaganya ng'ebasindikiriza obbajja ku ttaka Nansubuga nayimirira wamu ne bannabwayise 3 naye nga temulina muntu gwe mugenda kujja wano okujjako nga mumaze okutulaga demarcation zammwe nti olutobazi lwammwe luyitawo naffe abasula mu kisenyi tukomawo ekisenyi kyaffe kikomawo kale wonna wabadde osinzira okubeera nga otulabaja ti nkutadde leero nze Nansubuga Fatuma Iron Lady of Action oba Iron Lady ow'ebikolwa omukyala munankyukakyuka w'ensonga tagulwa omubaka wa Kawempe South Constituency aliko akola atafuna musaala ate nga yaddako kuba bannakawempe South basazeewo dda omwana enzaalwa ey'ekitundu ate nga awangaaliramu mmwe ku mulundi guno tulonda busobozi si bubonero akabonero kakomanga ennaku z'omwezi 15 emyaka 5 ogenda sigaza Nansubuga neeyanziza nnyo mwebale kutuwuliriza na kutulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wonna obadde osinzira okubeera nga otulaba sigenda kwongerako bingi olwaleero tugenda komano ne Ajati Nansubuga Fatuma okuva mu Kawempe y'Omaserengeta. Tujja kutandikira awo olunaku olulala akumaata kumira mpeera awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka.